aliwo ewuoyo. Where are you? He's coming. The accused person is in court. The matter is coming up for mention as the prayer is the Queries continue. Your further remanded. Pozi wakambia abiri mu mmeka? Abiri mu nnya. Mama bamuleza. Mwali. Kambe buno bw'otabukwata mangu obwerabira. Mama Martin yogamba otya? Twagala okubuulira emutuusewa ku musango gwammwe. Era tubadde mu kooti. Era nga bwe mukirabye n'omusibe bamuleese. Lwakuba batugamba bakyanoonyereza era batubadde olunaku lw'okudda batugamba tukomyewo nga 24 omwezi guno gwennyini ogwokuna. Kati ye Tina omuwuliza oba? Nze mutuufu okubuuza ku Tina. Anti kuba ye yattisa mutabani wo. Tina? Tina nze ndowooza mwana muto. Kumwogerako mu nsonga eno. Tina tumuleke asome. Akyali mwana muto, kikyamutukako kinene nnyo kubanga yafiirwa mukwano gwe. Balina ebirooto ndowooza bye simanyi, bayinza okuba balina ebirooto tusome tumale batikkire. Tina tumuleke atuukirize ebirooto bye n'ebya munne nga bwe baali babigoba. Ndowooza ne simuwuliza kubanga sisuubira nti neetaaga omuwuliza Tina. Oyinza okuba weetaaga okumuwuliza kuba oyinza okuba wamunyiigira ku mbeera yatuukawo nti singa teyali Tina sanga omwana wange yandibadde mulamu. Tina si yayatta Martin. Taata wa Tina yayatta Martin. Taata wa Tina yayatta Martin, Tina si yayatta Martin. So Tina nze simwinako buzibu. By the way n'abamuvunaanibwako Tina bambi afune counseling ennungi bamukansolinge asobole okudda kusomera atuukirize ebirooto byabwe. Twafiirwa dda omwana saalyagadde tufiire owakubiri ate era sisuubira nti ne Martin gyali ajja kuwulira bulungi nga mukwano gwe oluusi kyayitamu si kirungi. So Tina tumuleke saalyagadde kwongera kumwogerako tumuleke asome n'abamuvunaanyizibwako bambi bamuweerere asome atuukirize ebirooto byabwe kyemmanyi Martin kyayagala. Kati Tina bw'ajjawo oli osobola okumwaniriza? Wangi?
Tina bwajja wendisa osobola omwaniriza nga bwe ngambye Tina kiyankola siyatta Martin nza kimala osobola okumwaniriza nti baliza akantu ako oba sisobola oba musobola omwaniriza oba okyalina obusungu bwo buli Tina nga bwe mbagambye Tina si yatta Martin taata wa Tina yatta Martin kati ekyokumwaniriza ayinza okujja andi tomanya ayinza okugamba kagenda ndabeko ku maama oba yali Nyazaala ajja mwaniriza wangi ajja mwaniriza ekyo ng'okyogera toyina ssanyu sentongo kati essanyu ndijjawa naye kyemanyi nti Tina talina musango mwana muto n'akazito kana internet ke yamuteekako kanene nnyo olwedde kyemmanyi kyayitamu kizito kimusinga amaanyi kivula bangamba nti Tina tumuleke asome atukirize ebirooto byabwe bambi bateka kuba balina ebirooto bingi sali yagadde ate mpulire nti ate twafirwa n'omwana owokubiri nga tuludi twaziika dda Tina bwajja sola omwaniriza bagambye nti siri musanyufu naye nja mwaniriza amannya gange nze Nakiyemba Imelda mama Martin kati omugenzi tubaddewo mu kooti era omusibe bamuleese lwakuba tebannamusomera musango simanyi lwaki tebannamusomera era simanyi na nsonga lwaki tukyali mu kooti eno ey'Ematugento olw'ensonga obujulizi obusinga twabufuna tubulina kuba baali baŋŋamba omulundi guli baŋŋamba nti mu fayiro yange mubulamu obujulizi bwa Tina Martin gwe yali atwalidde ekimuli olunaku lwe baamutta naye Tina twamunoonya Tina twamusanga Nakasongola era bwe tutyo IO wange n'amuggyako statement era statement ya Tina mweri mu fayiro oluvannyuma ne baŋŋamba nti maid yali ewaka ateeberezebwa okuba nga ye yakubira Albert essimu n'amugamba nti Martin leero ayinza okuyitako awakaawo era naye twamunoonya tumujja sayidi ze Nakasajja eyo oyite Gayaza era IO n'agenda n'amuggyako statement era nayo statement y'omukyalo oyo eyali omukozi mu maka omwo era nayo bweri simanyi bujulizi bwe baagala busingako kuba buli otula mu kooti batugamba nti bakyalina bye bakyanoonyereza naye bakyanoonyereza bujulizi bwa kika ki ng'omuntu yatulula mu kamera n'agamba kituufu ddanatta omuntu yatulula mu kamera n'agamba nti ddanatta era nga likodiza ezo tuzirina bujulizi ki bwe tukyanoonya obusinga obwo kuba nze kyendowooza obwe bujulizi bwennyini bwe twali badde tusinga okwetaaga era bwe bwali badde kooti bwe yali badde esinziirako bwentyo nenyongera okusaba gavumenti ndaba ekintu kyange kino tekitambudde mu speed nga bwe kyalitambudde abakulu mwami Balamu minisita w'abaana gavumenti yaffe mwenna musitukiremu nze ndaba ekintu kyange tekinnatambula ekintu kya Martin kino tekinnatambula nga bwe kyalibadde kitambula ndaba nga nina sinabeera mu mativu bulungi okusinziira bwe ndaba obujulizi bwe bansaba bonna mwe buli mu fayiro ate obujulizi nze bwe naalibadde ndaba nga bwe balibadde bwetaagisa obwa mwami Albert ye mwennyini nga yeeyogera nti ye natta bwe buli era babulina babukwatira na ku poliisi wennyini Ematugga era abapoliisi bennyini be babukwata anya gange nze Muganzi Mariam ndi mukulu wa mama Martin olunaku lwaleero tugende ku kooti Ematugga omusibe ofuuredde bamuleese tumulabye naye era kooti egamba bakyanoonya bujulizi bwe banoonya okutuuka ekiseera kino ng'omusajja yennyini yeeyogerera nti yatta omuntu Tina yali ayogerwako mu musango yakwatibwa omukozi yali ayogerwako mu musango yakwatibwa kati bujulizi ki bwe banoonya tubaye tusaba gavumenti etuyambe omusango guno bagukwateko mangu gusobole okuggwa kubanga ebintu byonna weebiri bye baali badde beetaaga gange nsenaafuka Betty mama Martin omuto bannaye tusaba gavumenti obuyambi ku musango gw'omwana waffe wabula otuuka ku poliisi otuuka ku kooti Ematugga nereero essaawa zino gye tuli batugamba nti omusango tugwongeddeyo mukomewo olunaku bweruti era ne tukomawo naye tetulina kituufu kyetukola kyetufuna tusaba gavumenti bekikwatako bonna kuba omusango ogwo weeguli teguliko nti kiki twagala obuyambi okutuyamba abakikwatibwako bonna basobole okutuyamba omusango guno gubeere nga gutambula kuba kati ffe essaawa zino tulaba omusango tegutambula era ekigenda mu maaso tetukitegeera naye tusaba gavumenti ebeere ng'etuyamba kuba kati ffe nga ffe essaawa zino tetusobola ebintu byonna biri mu mateeka twabiteeka mu gavumenti naye tetulabawo buyambi bwonna tusaba okutuyamba kyekyo kyensaba
Gange nze Bunkedde ku Shamimu nga ni muganda wa Mama Martin nga tuli wano ku kkooti e Matugga nga tuze ku musango gwa Martin eyattibwa. Naye tutambudde tuzze naye tetunnaba kufunawo bwenkanya. Buli we tujja batwongezaayo, luli twajja ne batugamba tukomyewo era tebatugudde kigenda mu maaso. Twagala obwenkanya gavumenti etuyambe tusobole nga tusobola okufuna obwenkanya bw'oyo omwana eyattibwa nga talina musango.